obako buulidde obwekitiibwa Daniel Muliika gambye ssente bwe ziba zizzeeyo zisuula paalamenti. Njagala abakungu be batandise okukozesa ensobi nga mwogera ku nsonga za NUP nga babawa bukamera ne babayita oyogera ki ku nsonga za Mpuuga. Njagala musooke mbajjukize bye mulina okulwana nga temunayingira ku bya NUP. Abakungu simanyi ono wa kitiibwa gundi, njagala musooke mulabe bino byate mwale mu byogerako ne bituuka n'okujolonga erinnya lya Bende. Bino mwale mu byogerako Kyagulanyi Kyopolaba yiye kyogedde bukyali. Era mbabuuza ng'abeefuddisi bwe bajja ssente wa Museveni iwo mwasirika nga mulumiriddwa nnyo lwaki Bobi Wine mwagala omusirisa, mwagala mutega katego mu musuule. Wuliriza bino kambi bajjukize, musooke mulwanirire bino, mutuleke ku nsonga z'ekibiina kyaffe, mutuleke ku nsonga z'eggwanga lyaffe. Wulira etegereza ebifaananyi by'abataka ba Buganda abasinkana omukulembeze w'eggwanga makago ba pulezidenti Entebbe, omuwendo gwali guwerako. Bano olukiiko lwa Buganda olwatudde olunaku lwajjo akakasiza Obuganda nti okukyala kwabwe kwabadde kuyisa Lugaayo mukulu w'abataka Katikkiro ne Maaso Moogi kuba bakikola teri kuba kimanyiiko. Nti enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabataka nga tamanyi. Abakulu mu myaka abamanyi ensonga za Buganda ne gyevudde bongedde okutaggulula ku nsonga zino. Abakulu mu Buganda nga bakulemberwa yaliko Katikkiro Owekitiibwa Daniel Muliika basiimye engeri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gy'akuttemu ensonga za Mathias Mpuuga Nsamba bazze bagoberera ebyo ebizze bibaawo nga byekuusa ku kutyoboola Namulondo. Bagamba nti abantu bangi beekweka mu nsonga za Buganda, beefuula abaagala ennyo Buganda, kumbe balina ensonga zaabwe zibayisaawo. Mwami Mathias Mpuuga Nsamba ebikolwa by'azaakola zze nga yeekwasa nti ye yateekebwateekebwa Mmengo era ye munnabyabufuzi awo ensonga mu Buganda gwe batunuulidde ennyo. Bagamba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu engeri gy'akuttemu ensonga zino ngeri ya kisajja kikulu nnyo, olw'ensonga nti omuntu bw'awulira omuteeketeeke wa Buganda ng'ate yali mu kulya ensimbi y'omwi w'omusolo kiba kiraga ekifaananyi ekikyamu. Abanga agamba nti n'Emmengo erina omukono mu kulya enguzi mu nsimbi z'omwi w'omusolo. Ne beebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nti yeebala ensonga eyo gikwasa amaanyi ate nga gikutte mu ngeri ya kisajja kikulu. Yeebala okulondoola ensimbi y'omwi w'omusolo era yeebala okugamba omwami oyo nti asooka addeko ebbali anoonyerezebweko. Awunzisa asabye mwami Mpuuga nti bw'azuula nti ddala ensimbi zino yazifuna mu bukyamu nga ddala yali nguzi, azikwata azizzeeyo ate basigaze obwa Sseruganda wakati we ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu eyamuwa obuvunaanyizibwa. Bangi ekintu kino bazze bakivumirira buvumirizi nga bagamba nti yakola nsobi omugoba, naye Kyagulanyi yakugamba nti ye tajja kutiiririra muntu n'omu. Ne bw'alibeera muganda we Chairman Nyanzi ajja kumugoba, ne bw'alibeera bodyguard we Edi Mutwe nga yakwatiddwa mu kulya enguzi naye ajja kumugoba. Kino ekibiina si ky'abamukwano, si ky'abaluganda, wabula kibiina kya bannayuganda. Kasita okola ebyo ebitakkiriziganyizibwa na bannayuganda obeera olina okukwatibwa ku nkoona oddeko ebbali. Kati n'omukulu y'ensonga lwaki bamukwata ku nkoona. Nkujjukiza tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yatutuusaako pulogulaamu zino, togaana kumukubirako ku ssimu n'akusomera ku dduwa ze. Haji Ssettuba asomedde abantu bangi dduwa era nga kati we bali baakyusizza obulamu bwabwe. Naawe amwetaaga osobola okumukubira ku ssimu eri 0703 31 39 25. Mukubireko naawe okyuse obulamu bwo. Ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Bannakigwanyizi abadde beeziŋŋamizza nti ye ffe tusinga amagezi mu byobufuzi mwabisomerawo. Who are you? Who gave you the qualification of governance and leadership that is constitutional? Nope. Abavubuka abato, do your thing. It's your season, it's your generation, it's your time to sort out the current political, economic, and social issues in the best way you can. Awo kati mbadde mbawa Kiggula Luggi ngeze ku vidiyo eyandeese era gye ngenda mwenna okubawa muwulirize bulungi.
Nsaba Kamange president video eno nga ngizannya n'abakulembeze mu National Unity Platform. Buno baka buva mu eno message eva mu parliament. Muwulire omuntu gwe tubadde tudiringa naye. Njagala muwulirize video eno. Akatambi kano Mpuuga Anita Amongi bye yamwogerako olumala tugende ku video entuufu. Wulira. Waluka video nga Speaker of Parliament Anita Amongi nga wana Mpuuga. Mpuuga yali ava kubwa leader of opposition. Ebigambo byayogera kasooke mbikuzanyire ndyoke nkunnyonnyole. You're now my commissioner and my staff. And we don't regret, me and the Deputy Speaker, we don't regret being your friends, and we will continue being your friends. I have told even my party, you don't choose for me who my friends are. I will work with my friends, like Honorable Segona is my dad. I will work with them, and even if we differ politically, but we'll work together for the good of humanity. And you did a good job as law. And this country will forever be indebted to you. Linda ko nga sina jamuddeyo mulize ka video kano Anita Amongi yali mukuwana Mathias Mpuuga yawana Medadi Segona njagala muwulirize ngenda bawala golwalera ebintu ense genda tegera wali baba munango okoze bulungi era ekibiina kyange na kigamba tebanondera mikwano gyange era ndi musanyufu okuteeka kuba commissioner. Njagala owulirize ate owulirize ebintu bino. Wulira. Nga Speaker of Parliament Anita Amongi nga wana Mpuuga. Mpuuga yali ava kubwa leader of opposition. Ebigambo byayogera kasooke mbikuzanyire ndyoke nkunnyonnyole. You're now my commissioner and my staff. And we don't regret, me and the Deputy Speaker, we don't regret being your friends, and we will continue being your friends. I have told even my party, you don't choose for me who my friends are. I will work with my friends, like Honorable Segona is my dad. I will work with them, and even if we differ politically, but we'll work together for the good of humanity. And you did a good job as law. And this country will forever be indebted to you. Ugamba otya yukansubire nti oli bulungi nze Mordecai Mulisa neyanjula waliwo kapere eyajja ku mukutu gwe n'agamba weyita ki ngamba mbadde olabye nti owandiise ku posti ya Mordecai Mulisa kankweyanjulire nate ndi munnayuganda mpa endowooza zange ku nsonga ezitali zimu mu ggwanga mu kavidiyo ako koolabye omukyalo ono agamba ayogera ku Mpuuga nti you are now my commissioner and my staff. Kati, oli commissioner wange ateera omu ku benkola nabo mu ssanyu ery'amaanyi. I am the deputy, we don't regret. Nze namyuka. Tetwejjusa nako otuuse kukula lino. N'agamba, you did a good job nga mwebaza kuba leader of opposition. Wakola omulimu wa NRM yasiima Mpuuga. Wakola omulimu mu kirowoozeemu. Okay. NRM ngewa FDC. FDC mukolera ddala bulungi kati Anita Amongi yawugamba Mpuuga. Okoze omulimu mulungi nnyo okuba leader of opposition namugamba and this country is indebted to you. Nti neggwanga lubeera liri kwenyumiririzaamu. Natuuka n'okugamba. I told my partner, nagamba n'ekibiina kyange tekinonderawo mikwano gyange. Era gw'oli mukwano gwange nnyo. Bagamba ekiswaza omugagga kutana kantula. Ekyo omuntu kayita mugagga. N'asesema entoboga yi tulisuubira bifi bya nnyama. Kati ono opposition ali mukwanibwa. Ebyo nno bannayuganda badde babiraba nga tebabifaako. Naye n'ensasagge eyaguddewo buli kimu kigenda kuva kigenda kweyanika.
wale bigambo batera nnyo okubiteeka ku Samora Mako y'omu ku balwanyi abalwanyisa obwetwaze bw'eggwanga li Mozambique ng'akulembera ekibinja ky'abayeekera Frelimo. Batera nnyo okumuteekako ebigambo nti yagamba nti olunaku lw'olirabanga abazungu bampaana tonneesigana byama byo kubanga kitegeere nti awo nja kuba mbaliddemu olukwe. Yali agezaako okulaga nti ku ngeri gye nnwanamu okulaba nga bano abantu bava mu buyinza bw'eggwanga lyaffe Mozambique, bwe boolibalaba nga bampaana bo bennyini tonteresa byama kubanga ndiba mbaliddemu olukwe. Bigambo ebyo mu kunoonyereza okw'ekika ekyabwe bagamba tabyogerangako naye ndowooza otegeera ekinyusi. Lwaki ono mukwano ogwabeera kulwana bw'ati mulujjudde nti ku opposition. Wuliriza bulungi ka vidiyo mukalabye. Njagala Honorable Medali Lubega Sseggona akali amaggwa ojje ku vidiyo eno. Njagala Honorable Ibrahim Ssemujjunganda mukulu Sseggona obadde ku NBS ku makya n'oyogera ebigambo byo byonna era n'owalampa n'olaga nti ekibiina kya papye okukola ku nsonga ya Mathias Mpuuga naye be bano bebo Suubi Group era njagala obalabye Suubi Group obalabye omulabe wose omukwata bwoti oyo si Ibrahim Ssemujjunganda oyo si Medali Sseggona obaabwe beekutte ne bajja eno ne babalimba ne beeyogeza oluzungu ne beefuula nti balumirirwa nnyo lino eggwanga ja Sseggona ojje ku vidiyo eno ne Mathias Mpuuga. Mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala message eno mukama wange njikubuulire era ogitegeere bulungi. Abakulu bano we babakutte bajja kuwulirawo era bawulirawo era mission zonna bali kulutinze abavubuka naddala be balowooza nti baali babaddeko naawe okulaba nti bakulwanyisa era mu kino bo balowooza amaanyi gali mu bana abavubuka abajja ne bakugoberera era ogenda kulabayo obuvubukavubuka nga bugezaako okweŋŋanga era Mathias Mpuuga essaawa zino wenjogerera bamutuuzizza banne ne bamuga alindako okukola press conference gye yabadde alina okukola olunaku lw'eggulo. Matayo Mathias Mpuuga ne bagamba ababaka ab'enjawulo bagende ku leediyo ez'enjawulo ne TV babeere nga bamudifendinga era mu babaka bano ngenda kusoma lisiti ey'ababaka wammanga. Bw'owuliramu erinnya ly'omubaka oyo mukoleko ng'amateeka bwe galagira. Ekyokubiri njagala mukama wange President Kyagulanyi mu kaseera kano stand gye wakoze enkulu era neebaza aba Uganda Law Society abavuddeyo ne bakuba akabondo k'aba Sseggona ne bakiraga nti Matayo Mathias Mpuuga sente yazifuna mu bukyamu era ali mu kwebuzaabuza. Bannamateeka aba Uganda Law Society bafulumizza ekiwandiiko ne bagamba era beebaza nnyo omukulembeze wa National Platform okubeera omumalirivu mu kulwanyisa enguzi. Newuunya Sseggona gye yasomera kikino ekiwandiiko ekya Uganda Law Society okiraba kikyo kifulumiziddwa olwaleero. Sseggona ayogedde bw'ati agambye njagala message eno obutambi mbuyina byonna byoyogedde nsooke mbiwa abantu ate olumala nkuwerevu. Honorable Magdalene Sseggona agambye the way the Mathias Mpuuga issue was handled was too speedy and a little shabby. If you say he went to Museveni and got money, give us evidence, we deal with him. So evidence ng'omukulu yakkiriza era sente n'azifuna. Matayo Mathias Mpuuga saagala olimbe bannayuganda nti tokwatanga ku ssente ezo. Ssente wazifuna era obujulizi weebuli. Ono Sseggona okudda ku TV n'atandika okujolonga pulezidenti waffe n'alowooza nti bannayuganda tebategeera. Bano abasajja njagala tubabuulire ebigambo bino nti wano tetuli mu kusaaga nabuzikatongisi tetuli mu byakusaaga. Bano abasajja badde bazimbye ekintu kyabwe era nga babala 226 nga naatera okutuuka basalewo bagende bakole ekibiina ky'ebyobufuzi. Katonda wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu akola era yabanyise pesa era balabe essaawa zino baweereza Oweekitiibwa gundi ayogereko eyali Katikkiro ayogereko gundi mubasindikira kamera naye abakyalimu ensanga Daniel Omulika bajja kugamba nnyonnyola ssente ze wazizze. Ekisse obwakabaka bwaffe abantu abamu ababadde ba Joyce Ssebuggwawo ne tubasiriikirira
mwene ensonga tetugenda kutaliza kiyenje kyonna abamu mujja kubalukanga ebiberenge mulowooza tetubalaba njagala muwulirize vidiyo eno era mugenda kwewuunya ensi Sala Kamulali mugenda kwewuunya ensi bano abasajja babadde batutunda dda buli ekiteesebwa mu nkiiko z'ekibiina nga bakitwala ngera mission bagina abamu batandika n'oteekako gaalubindi ku kino ekyasa nga baali tebaziteekako nga naye gaalubindi ezo zavalasha nga zirikodinga buli kimu ne balowooza tetumanyi era mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala nkuwe information eno owulirize bulungi mukama wange abantu bano wammanga bwe kiba kisoboka okole kyonna ekyetaagisa bunnambiro ngenda kuwa ababaka ba parliament nkuwe abakulembeze ab'enjawulo bano bonna tebali ku mulamwa bengenda okuwa era ng'essaawa yonna bo kye babala Bobi Wine afudde atya era n'obuuma abamu bwe badde batega information ngenda jjiwa oyo Medadi Sseggona mumuleke ayogere byayogera naye akimanyi naye amaanyi we gali agamanyi era ajja kwefuula nti ayogera oluzungu lungi ajja kwefuula mbu ayita wala naye ng'akuba mu meeting baamuyita ne yeebuzaabuza n'agamba ali bize munne bwe yalidde okuma abadde balya kati bali mu kwedifendinga naye obubadi bonna bwe mukola tubulaba tugenda kubalabisa paka kuwulira bubi President Kyagulanyi bano abakulu babadde bagenda kuleeta saga enzibu mu kibiina era banaye President Kyagulanyi oli mugezi webala omusajja oyo mujja kuba leader of opposition n'abakulembeze bakwe kubanga omwana mpadde information wano nkaabye n'amaziga ningamba yono Mpuuga mazima ddala yono Mpuuga ngenda balaga wano kye yakola mugenda kutya ensi mama nyabo Mpuuga oyo Mpuuga yakwata bafuutu soja abamu n'abateeka ku musaala n'amugamba gwe ngenda kuwaayo 2 3 era be bafuutu soja bogenda okulaba abamu ab'empeke ezavunda nga bavaayo nze biki bonna tubamanyi era mission sente ziwafunye wanita amongi okulaba nga abaana bano obagira ffe tugenda kuyimira ne mukama waffe paka kuwulira bubi era ekyo President Kyagulanyi tobeeramu nankenyera yonna abo baleke naye kati kantandika vidiyo munansonyiwa vidiyo badde tenatandika eyandeese nga nkyatereeza omanye essimu yange eno entawaanya nnyo kati njagala vidiyo entuufu etandike mukulu Sseggona ebigambo byogedde yono Medadi Sseggona akali amaggwa abadde ku NBS ng'ayogera abuzaabuza adaalimba nenga Sseggona akaluwaali kayiseemu akabusiro isti taba kuba Kyagulanyi Robert Ssentamu eyerekereza ssente y'omuwi w'omusolo gye baali bamuwa n'agamba kanyimirire ku nsonga naye gwe oyimye wali n'ojolonga n'oyogera by'oyogera anti oyimiridde ne munno kale Mpuuga akuzeeyo mu parliament maye mukulu Sseggona ebintu bino birabanga ebyokusaaga naye tetuli mu byakusaaga tuli ku musaayi gw'abaana igwe okudda n'anita amongi ne mudda mu kubuzaabuza eggwanga n'olowooza bannayuganda tebategeera bino si byakusaaga tetwajja mu katemba sharing a message nze nkwe vidiyo eno kubanga bano abasajja oyo tebandeke bonna ke kakundi ne lwaki bonna kyetwagala okwebuuza bonna abaalya ssente bonna obalaba kuba tebandeke miliyoni 4 yazirya bonna bali bagira Mpuuga abasajja bano tubabuuse bukyali tubagenda mu gavumenti be badde bagenda okuleeta obuzibu era njagala okutegeeza gwe munnayuganda mission nnene bano abasajja zibalina ku kibiina oyo Mpuuga n'akabondoke bwe tutakabuuka saawa zino President Kyagulanyi oyo musajja byonna byateekawo mbw agenda akuŋŋaanyiza abantu bajje bakwegayirire musima bamuzzeeko bakuzzeeko ku ddiiru kiri kimu era President yakuwa ekintu ekisaamusaamu okkiriza n'agamba nze amagezi genkuwa n'abakulembeze b'ekibiina ne bagamba zaayo ssente olizayininga ku bakomishona naye gwe
olw'okuba olaba oli kasajja fuba ogamba tekijja kusoboka banno bakuwaga naye togenda kusobola maanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikubuulira okudda ku bbeere lya mmange Getruda Namwebe nga mu lubuto lwe namalamu emyezi 5 uliriza bulungi doni ena mawulire namba 702 abamu ku baabana bayingira twabogerako dda wano abamu ku baabana bayigira dda NUP omu yagwa mu kalulu kati mulunzi era mulimi ababiri babadde mu FDC n'ebookya kati bali ku street omulodi meya kati omulambaka wa Kira municipality kati akabinja ako gango bu 7 balina endagaano yabwe ku bomu sampulu bako mu president tukkirize tugaane nti Kyagulanyi bwajja teyali mu calculations zaabwe era yajjanga mistake ku bbo naye bwajjanga mistake basobodde batyo okukikwata batambule nakyo mpola mpola tugenda kukomawo twongere okwongera njagala muwulira akantu gang of 7 mu ndagaano yaabwe gang of 7 mu ndagaano yaabwe mwalimu ki tugende mpola tugenda okwongera ebigambo tugenda kulaba ku gang of 7 njagala owulire eva mu ssuubi ababaka 7 abamu simwene ntawaanya nnyo baaba twabogerako dda wano abamu ku baabana bayigira dda NUP omu yagwa mu kalulu kati mulunzi era mulimi ababiri babadde mu FDC n'ebookya kati bali ku street omulodi meya kati omulambaka wa Kira municipality kati akabinja ako gango bu 7 balina endagaano yabwe ku bomu sampulu bako mu president tukkirize tugaane nti Kyagulanyi bwajja teyali mu calculations zaabwe era yajjanga mistake ku bbo naye bwajjanga mistake basobodde batyo okukikwata batambule nakyo mpola mpola uliriza bulungi owulira gang of 7 mission yaabwe kati gang of 7 eno uliriza gang of 7 eno njagala esooka efune message eno kubanga president mukama wange abantu bano you are not safe abantu bano kati bajja bakozese dominance yaabwe babeere vibrant president Kyagulanyi Mathias Mpuuga bwe abeeredde mu ward of opposition ng'agula amawulire n'atwala ne bannamawulire mu zootero ne balya emmere n'abawa emmere n'abagamba mu kivuge bwe muti mwamulaba nga loopu talina mubaka akyoli n'azivuga ali eno abuuka bigundi era president Kyagulanyi weebaze Katonda nti Katonda akubeereddewo n'okola decision mu kaseera kano tebageza ne bakutiisa n'okyusa decision eno ekisooka decision eno bw'ekyusibwa bano bo bajja gamba mulaba oli yamutemedde olaba bwe kiti mukama wange decision gye wakoze wawininze kubanga bano abakulu babadde kyovula baagala nnyo leediyo za Buganda era gefuna agali munda Honorable Betty Namboze bakireke tali ku saidi yaabwe bakyayinamu obukuubagano era Betty Namboze bakireke olunaku lw'eggulo Elias Lukwago ne ttiimu yaabwe bagenzeeyo ewa Namboze Basemujjuŋŋanda nga bamugamba pulogulaamu y'olwaleero ku balometa n'ebigenda mu maaso awandule omulimo ne Namboze akyagaanye era mukama wange president Kyagulanyi Mathias Mpuuga nsaba akulembera ekitongole kya Kunga naddala mu Gweta Masaka ne districts ezirimu ababaka booteesiga structures ezo zikyusibwe bunnambiro amawulire genfuna Yoweri Kaguta Museveni ng'ali ne muwoozi bagezaako okukyusa etteeka mu paalamenti ery'okulonda bano abakulu bo olw'okuba bamativu ne Yoweri Museveni okubeerawo beetegefu okukola kyonna ekisoboka Muhoozi project ozaaki Muhoozi project ye Masaka gye yasoose okuleeta emivuyo mu Buganda waawulidde Mathias Mpuuga ng'avaayo avumirya Muhoozi project bino byonna mubadde temubiraba kaakati kansooke nkutwaleko kati ni mu geto eyogera ki ne mu geto nayo ng'ajjayo Mpuuga nkimanye kwoli ne Sseggona n'akabinja kammwe maama Betty Namboze tokkiriza kugwa mu nsobi
Beti Namboze tokkiriza kugwa mu nsobi kwa gwe wategeera amaanyi we gali. Kyovola abakunoonya. Bamanyi gwe osobola okukuba kati. Ne Beti Namboze gwe Oweekitiibwa Kyagulanyi akusitudde. Oweekitiibwa Kyagulanyi n'akuteeka ku ntebe. Akakiiko oyina. Mukono municipality kagimu yali akuli bubi. Naye Oweekitiibwa Bobi Wine ne bagala Namboze ajje. Maama Namboze tebakubuzaabuza bano bannakigwanyizi. Bano abaseddukaayo agali mu ghetto gagamba kiwulira. Munoonyeze Mathias Mpuuga musomese ku kye bayita Bobi Wine alabika gwazanyirako. Tamutegeera butegeezi. Mathias Mpuuga njagala nkusomeseko ebitono ku Kyagulanyi gwe mmanyi. Bobi Wine gwakaliro kooleese Mpuuga sike k'amaanyi. Mu kuyimba wabaddewo akaliro. Kakati njagala okugamba bw'oba oyagala okumanya obulungi Bobi Wine omubuuza Bebe Kulu ne Kamiri n'abayimbi abalala abazze babeerawo. Okuyimba kwe kusinga okubaamu akaliro wali. Kakati njagala okugamba Bobi Wine abadde wano. Bebe Kulu ng'ali Kenya. Okitegedde? Kamiri naye ng'ali Kenya. Wabula Kamiri bw'afuna tune yakomawo wano. Bw'akomawo wano waliwo omusajja oyo atayagaliza oyo ow'ekiwaatula oyo. Momenti yakola eyali yadduka wano yatikka engugu n'akomawo ajja akube munne wano ewaka amugye ku kintu. Okitegeera Kamiri agwe Bebe Kulu asigalewo. Bagenda okujja basangawo Bobi Wine wano nga naye ayokya ng'abalagala n'okusinga Kamulali n'Omunyango bamwerijjako. Naye ono yatika ebintu okujja wano. Abayimbi abalala bwe bajjanga ye yalagirangawo nti tamatidde tabaagala. Okitegeera Epasi bw'ajja ng'agamba kayimba bikyako. Good Life yajja nga y'amaanyi ng'eku. Ghetto ovuddeyo kangende ku nsonga enkulu. Waliwo akabinja ka DP Block. Bonna bali mabega wa Mpuuga bawandiisa ekibiina era mwawulidde ono mu mabikke bano abakolera muhoozi. Wulira bye boogera, wulira. Bobi Wine is worried. Bobi Wine himself, by the way, is intimidated by Mpuuga's posture. You entered Bobi Wine is intimidated on a way on how to lead NUP after. Pardon me. You entered NUP and you were looking for a way on how to enter and lead as the DP block inside NUP. No. Can I tell you because that was your only life? Let me tell you the background, Kungeri. 47. Why did you not Mpuuga and not 47. It was an accident. By the way, National Inquiry was an accident. Okay. First apologize. Dr. Wakita. I want to apologize. Let me apologize. Yes. On camera. Yes. On camera. I want to take this opportunity to apologize to the people of Uganda at a personal level for having participated in campaigning and promoting Mr. Bobi Wine. Not really musiru wa promoting adi Bobi Wine. Wa mu promoting irawa. Bino byonna bikonwa onosimama bikke. Kati njagala video entuufu mbabuulire era nja omutima omunafu video gyesonyiwe. President Kyagulanyi nyanga bwe nayogedde mukama wange waliwo ababaka abalina okwegenderezebwa. Era ababaka abo nga pulaani yaabwe ne mission weeri bali mu mabega wa Mathias Mpuuga kuba akasente baakafuna. Era mu babaka abo waliwo abamu abakyatidde. Naye nga sinnagenda ku babaka abo nya Mathias Mpuuga ebigambo bino bye wayogera. Message eno kati nga biva bukamwako yesu lwaki president yakoze decision. Wulira bye yayogera. Ate weemulugunye. So nga bw'ofuuka omusajja amanya nti ekimu kikufuula omuntu kusalawo n'ogamba nti kino nkisazeewo ekiba kibe naye nga naŋŋamba nti si kusalawo nti okusalawo amangu olowooza ku kyogenda okusalawo n'ebiyinza okikola ki okivaamu. Ekyokubiri yaŋŋamba ekifuula omuntu kusisinkana bantu era ekyogera mu Luzungu. Life is also about meeting people including wrong people. Si buli bw'ogamba nti ogenda kusisinkana abantu ojja kusisinkana abantu balungi. Naye nti buli bw'osalawo obubi ebeera lesson. Buli bw'osinkana omuntu omukyamu naye liba ssomo ddamba. Bw'osinkana abantu abalungi n'osalawo bulungi era ogenda mu maaso
naye ebyo bibiri tebikulemereranga mu bulamu bwo. Owulidde message ogiwulire bulungi. Nja kwebaza abaka parliament abayimiridde ne president Kyagulanyi ng'omubaka ono senior era honorable Nsamba nkwebaza. Wuliriza bulungi. Nze nga Patrick Nsamba njala twala omusabi n'okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyimirira ku magulu gabiri n'asigala nga avaayo n'agamba Mathias Mpuuga oli mukwano gwange, oli mukulembeze munnange, era okukwata ku kiyinza okundeetera obuzibu mu kibiina. Naye n'ayimirira ku magulu abiri ku ekyo kye yasuubiza bannayuganda, n'amugamba wakoze ensobi. Bw'otunuulira ekyamugambiddwa nti ensobi yakolebwa, ng'ekyamazima era ensiiba ensobi yakola ki? Yakolebwa. So President wa National Unity Platform okuvaayo akamala kantandike video nga bwe nabagambye. Mwenna bannayuganda njagala muwulirize bulungi era nja message eno etuuke ewa mukulu Matayo Mathias Mpuuga Nsamba. Message eno agifune. Mukulu Mathias Mpuuga, bino si birerya bye tuli mu kukuza era ensonga ze tuliko za ggwanga. Njagala ebigambo byange bye ngenda okubagamba birijjukirwa era biriweebwako obujulizi. Ate obujulizi tewali kyenjogera nga ntamidde. Bayibuli egamba eyakyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya. Na bwe kityo omutima gwe guba gufaanana ng'ogw'ensolo. Njagala tegeeza bannayuganda, bannaddiini, abakulembeze ab'ennono n'abo bonna abeefudde nti baakamenyo tebakwatwako era teboogerwako. Ndabye abantu bangi ekintu kya Mathias Mpuuga mukifudde ekyokusaaga. Ekibiina kya National Unity Platform kirina abaana abaafiira mu struggle. Era ekitiibwa Bobi Wine abaana abamuvunaanyizibwako. Abantu bangi abali kuno n'abali ebweru w'eggwanga ng'ekibiina ekyo bakyagala kyabwe era bakiinako omugabo. Omuntu omu tajja kulowooza okomba amabina ga Anita Amongi, tajja kulowooza nti okubeera nga alya ssente za Museveni agenda kulemesa ekibiina ekyo okutambuza emirimu. Era abantu abamu abalowooza nti tafaali ddene Matayo Mathias Mpuuga yatadde ku nuupu tetukiganye. Yeebale era yeebalire ddala. Naye akaseera kano we tulaga Museveni ne gavumenti ye kye bapulaninga okukola ky'amaanyi. Who is Mathias Mpuuga? Mathias Mpuuga azze emivuyo mingi gy'akola, bangi ne mugaana okugyogerako. Era bangi ne mulowooza nti munnange wa kitiibwa. Era abantu bangi abeerimbise mu by'ebitiibwa ne bakola ensobi ne mutabagamba. Nabosa Ssebuggwawo byakola mu bimanyi, Nakiwala Kingi byakola mu bimanyi, n'abalala bangi. Mu kaseera kano Bobi Wine president waffe ensonga eno gye yakutte abasajja batuddemu balaba tebalina way forward mu byebufuzi. Olunaku lw'eggulo badde bagenda tuuza press conference ku bw'oyita ku data mine ekyengulo bagita Tall Cottages era we yabadde abayise. Naye akaliro ne bakawulira. Mpuuga banne ne bamugamba woddiramu kigenda kulya. Kubanga ono akola message emu Bobi Wine nesaanikira eggwanga lyonna. Era Mpuuga bw'awuliriza ebigambo ebyo ne bafuna abavubuka ab'enjawulo be bawadde ssente. President Kyagulanyi nsaba ttiimu naddala y'abafoot soja abamu obeegendereze mu nkola ezimu. Era ono abalimba n'obusente. Era weegendereze lwaki omukulu ono aba NRM be bamudifendinga. Ojja kusanga aba NRM baminisita, basipiika oyo aba muzannyi mulungi nga ba opponenti bo nga be bakuwaana. Abaffe nja kubuuza mukulu Mpuuga ye bw'atunula kiki kyalowooza essaawa zino kyalina okunnyonnyola bannayuganda ekya ssente akyebalama. Mukulu Sseggona emyaka gikuze era tukuwa ekitiibwa okulidde ddala. Ne bw'otuula awo Sseggona njagala kubuuza, bw'otuula awo n'otunula gw'okulira akakiiko ka Kosasi teweetaaga kulizayininga kati. Bwanga gw'okulira akakiiko ka Kosasi Sseggona n'ovaayo
n'otalaba buli bwanguzi. Bakomishona ba NRM kubanga tutulidde za Mpuuga naye bakomishona ba NRM buli omu n'afuna miliyoni 4 Anita Amongi n'afuna biliyoni 2 Tayebwa naye n'afuna biliyoni 1 nga gwe Sseggona wakosase nodda mu mawulire olw'okubona omukwano gwo olw'okuba mwakola mwenna emmengo olw'okuba mubadde muyisa ddiiru mwenna nodda wali batubulye sente zetu oloza Kyagulanyi tamanyi sente ababaka ze balina funa ng'emabega wonna ow'ekitiibwa Kyagulanyi pulezidenti waffe abadde tajja bakuseninga ku sente ze mufuna endala gw'oloza ki kino kyazze kyajja mu public muleme bantu mmwe kutulimba nti muli bannamateeka nga muli babiwaanyi era gwe bw'otunula Sseggona Medad n'obwa Sseggona abo kubanga nalawo obufaananyi bwe wali ofaanana emabega gwe bw'olowooza nti oli w'amaanyi nnyo ffe tetugaanye tubadde tubaagala naye n'ensonga ya bubbi abantu babbye ssente z'omuwi w'omusolo ne beerimbika mu b'ebitiibwa Bobi Wine alina okulaga bannayuganda ekifaananyi Uganda gy'ayagala Sseggona gwe bw'otula wansi ne munno ne mufuna obuugi omuntu ali e Masaka kyannamukaaka aba tafunye gwe Sseggona bw'otula ne Mpuuga ne munoonya abaana bafuutu soja ne mubawa obusente bambi olw'obunaku babapositinge ku by'ekisiru n'otunuulira Pulezidenti Kyagulanyi ekintu kya Ssennyonyi kikulage ba Lebo MPs aba G20 bano bawandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ekyo eky'ebifuzi kye bawandiisa ekya People Power Front ne batuwa ne Dr. Lulume bayiga n'abo bamabikke ba mukaaku era ojja basanga abakulu tebavumirira ba mukaaku nga bavodde President Bobi Wine amaanyi gaalina g'abantu na Katonda era njagala kutegeeza Medad Lubega Sseggona akali amaggwa oluzungu ojja dwogera ojja byanalizinga mufune bano batte bandeke abakwata miliyoni 4 mu badifendinge si enupu ebibanja mu binoonyeko ewalala. Ekyokubiri mwanyinaze Joyce baagala nkumanyi Joyce baagala omanyi obugubi bwayitamu Joyce baagala natunuulidde screenshot ku mukutu ogw'opposition byoyogera ne ngamba ne baagala oyagala kuddayo kuweereza amawulire ku NBS oyagala kuddayo kuweereza amawulire kusaka ng'ogasaka ku bamumira nsanafu oyagala kuddayo amawulire ogasaka ku Bobi Yanga Joyce baagala Mpuuga omulabidde ku mulembe gwa Kyagulanyi n'okuwa ekifo ekyo weesimbangawo emityana Mathias Mpuuga teyajjaga kusabira kalulu kuba yali takumanyi nnyo era ekifo kiwafuna maanyi ga musajja oyo gwombaka palamenti yenna alowooza nti oli wa kitalo gwombaka palamenti yenna alowooza nti olina amaanyi go bonna mubaleke boogere twagala kulaba sitandi zammwe era abasirise abamu pulezidenti beegendereze wetulaga tugenda kulabisa buli kiyenje tugenda kulabisa buli muntu waliwo mpeereza ka message twakuwuliriza ku malobozi ga Sseggona ng'ayogera kale byonna mbiina twali kye sitayina byonna mbiina sebo honorable ka message go kalabye mwagala kuwuliriza kwebali ababaka n'abantu ngenda babateera mu bawulire kye bagamba mwagala kuwuliriza ka message ka Sseggona ate nze mbalinako obuzibu kyekiganye ngenda gipuleyinga mumuwulire nga abologa bino betuli mu Sikatemba Sseggona agambye sebo kaluti agambye mbu kaluti agambye mbu kibatu balina olwanyisa kikaluti ekiri wulira. That's why I said the principal or the president should have been the very last person to speak. You know, when the president is going to speak, you will assume that all the organs of the party have exhausted the available remedies within the internal mechanisms of the party, first and foremost. Secondly, an accusation of this nature is so grave. But number three, I think among right-thinking members of society, Mpuuga will walk with his head high. Among the right-thinking members of society.
society. What are you insinuating? You've never heard of such a phrase? In matters defamation, what matters is that you have been ridiculed in the eyes of right-thinking members of society. Yes. There are those that will be emotional. To them, anything that the president says is biblical. Those are them. Those are not described as right-thinking members of society. Right-thinking members of society are those that will address their minds to the facts, evidence, and all circumstances. Those are the people I'm talking about. If, for example, if you sued me for defamation and you say that I defamed you, Kagwanja, then the witness you have is your wife. Somebody will say this one is not objective. Why? Ensonga za kununula kibiina ki National Unity Platform. Abalabe babadde bamaze okukyetooloola. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu abadde tamanyi nti abantu be yasembeza misota egimuliira munda. Essaawa eno agenza okukizuula ng'abakulu balinako bwe batuusizza olukwe olw'okulaba nga bamuvuunika. Baagala kweddiza kibiina babeere nga be bannannyini kyo, naye ate okukyeddiza Kyagulanyi Robert Ssentamu bamwagala mufu. Kuba bakimanyi nti bannayuganda mu kwagala baayagala Kyagulanyi Robert Ssentamu, bo tebaagalangako kibiina kya byabufuzi. Kyagulanyi Ssentamu gwe baagala era bwe yabaterawo ekibiina nga balina okukkiriziganya naye nti tuwagire ekyo anti kyekyaffe. NUP kibiina kya bannayuganda bonna ekyateekebwawo okununula eggwanga Uganda. Abalabe ba Uganda abajjagala mikono gya Mwami Museveni bo baasalawo okugenda mu maaso nga balwanyisa Kyagulanyi Ssentamu indirectly balabe nga bamumegga Museveni agende mu maaso n'okufuga Uganda. Paka lwalisalawo nti kati nze nkooye ndeese omwana naye akwatemu. Kyagulanyi Robert Ssentamu ebyo byagezaako okuwakanya nti Uganda si Bwakabaka. Pulezidenti aliko bw'ata si yalina otulondera pulezidenti addawo. Bannansi balina okuba n'eddembe erironda omukulembeze owaabwe nga basinziira ku ebyo by'obakoledde. Basobola okusalawo nti omwana wo naye katukulembere singa oba wabayisa bulungi. Naye ku nfuga ya Museveni si be bannayuganda bayinza okuba abasiru bagambe nti k'otukulembedde bw'otyo n'omwana kajje, wabula abakulu bano ate abamuliira munda bo kye bawulira nga kye basinga okwagala. Bo bakimanyi nti abali mu buyinza babalyamu ensimbi. Bamanyi nti obugagga bwabwe bwe balina mu ggwanga Uganda babufunye mu gavumenti, ate Kyagulanyi ye gy'avumirira nti mbi. Kuba opposition, leader of opposition okoze birungi bitenkanika. Omanye ekyo naawe n'otandika okugamba nkyaziriize zijja zente no remorse, tewali kwekuba mu mutima, tewali kwesikamu, tewali gamba bannange nawulidde naye akasente nakolamu ensobi kale tugenda kakozesa kino akasente kalinze. The girl and temerity bigambo wuliriza sente zewazifuna sente nzirinze tonazifuna nzirinze mukana akasala twandisuubidde nti okkakkanye ebigambo ebimumanyi. Abaganda balina olugero lugamba nti ensibambi edibya mutere ntera nnyo okulwogerako. Ensiba gy'osibamu ebigambo naddala mu kaseera ki nze njina obulamu bwempangaliramu wano mu America. Nesobola kudda nga njogera n'abantu e Uganda ne ntandika okubwogerako nga ninanga abalaga nti nze ndi wanjawulo ku bo, kubanga buli muntu alina omukisa gwe. Tosobola kudda ku radio nga niizo obukadde 5 ng'okiwabuwa nti ebitundu 9 ku 10 oba bitaba 9 mu 5 ku 10 ebyabakuliriza bayinza okuba tebakwatangako obukadde 2 nga bwabwe mu ngalo. Ne gwe oli ku radio gamba obukadde 5 mbulize sente zaabwe. Onakukubiriza ali ku radio naye takukomyeko oba takuwabudde. Ziyinza okuba nga zijjira mu mateeka. Naye ku buwanvu obuluma bannayuganda enjala, eddagala omutali malwaliro, enguudo enfu n'ebirala byonna byonna osazeewo okubeera nga osirika completely. Ogamba sebinkwatako nze akasente kange kajje ne bwe zandibadde entuufu. Muyimbi ndooza yali Ken Rogers ntera omwogera ku ayimba oluyimba lwaddibwamu omuvubuka e Jamaica bamuyita Busy Signal baluyita Gambler. Egamba you gotta know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, know when to run. Era eyogera ku matatu nti manya ddiwa okasinga, ddiwa okakwata, ddiwa ozannya,
Dibosituka ku mmeeza n'agamba you never count your money while sitting at the table. Tobalanga sente zongo oli ku mmeeza. There will be time for you to count them. Nti wajja kuba akaseera bw'ozibalira. Wala ebigambo by'owandi wabadde oyogera nga tobyogerera ku CBS FM. Abawuliza ba CBS FM omanyi audience gy'oyogereramu gy'ogamba nti ze nninidde obukadde 5. Omanyi abantu boyogeramu abakuulira ng'oyogera eby'ebigambo. Mpuuga nninidde obukadde 5 nga teweesise namu. Sente zaabo ng'olowooza nti basanyufu. Ne bagamba kati banagoba mu